Kalama TV, Kalama agenda tunnyonnyola engeri gye yasobola okubeera ng'ava mu nnyumba gye yali awulira nga tebajja kukwatagana n'embeera ya famire eno agenda gitunnyonnyola yali etya, era kiki ekyamuviirako okubeera ng'agamba famire eno tajja kumalako nayo emyaka 2 egimuweebwa ku contract. Ku Kadama TV gye baliko ssebo, obulamu bugamba ki? Kansuubire nti gy'oli mulungi nange ndi bulungi. Kati ssebo mukulu Kadama TV, waliwo omwana ono agamba, sisita wange ono agamba akola mu famire enjavu. Nze amagezi geemuwa eyo efamire agiveemu. Onansonyiwa oluganda lwange si lutereevu. Famire enjavu agyesonyiwa agiveemu. Nze ayogera nakola mu famire enjavu emyezi gyali 6 naye mukulu Kadama TV nawulira obuzibu. Omukazi omwezi gwennyini ogwasooka yagumpeera ku poliisi. Famire enjavu mbi na mu buli ngeri. Ensasula y'essente ebeera mbi. Omukazi ng'antulugunya, omukazi emmere tewali, naye ng'ekituuka ku musaala. Naye nze sita wange oyo amagezi geemuwa, famire eyo agifuluma agiveemu. Omukazi omwezi ogwasooka yagumpeera ku poliisi. N'adduka nagenda ku poliisi ne bajja. Ne ngamba aba poliisi omukazi tayagala kunsasula. N'ekirala nze famire ye sigyagala. Njagala kunzizaayo ku ofiisi bankyuse awalala. Omukazi n'agamba tekisoboka, simanyi biki. Abapoliisi ne bamugamba n'ampa ssente zange era yanteerako enusu 10 ekyeno. Bamugamba n'ampa 10,000. Tufuna 9 ne yampa 10,000. Ne tuddayo ewaka. Naye eri famire nga njavu ng'alina abaana 9. Baawe nga bano abatunda obugundi ku kkubo, wotameroni biki otudaala nga gw'omulimo gw'omwami. Naye mukulu Kadama TV nga neebaka wansi ku simiti nga yampa akasuuka kenteekawo, then akalala ne neebiika. Naye nga mbisiba bubi, ng'anumizibwa. Efamire era ng'erina ensekere. Nali simanyi nsekere za mu lugoye we zifaanana. Nazirabira Saudi eno. Naye omanyi nze amagezi ge nakolamu emyezi 6. Omwezi nagendako ku poliisi ne bankomyawo. Kati amagezi ge nasala nga maze emyezi 6. Korona nga waali, ofiisi nzigale. Naye amagezi ge nakola mukulu Kadama TV nagamba nkoze ntya, naye omukazi oli nga asiba geeti. Kati natuula ne ndowooza, neefuna kimakansi. Nensooka ne ngamba zino enviiri. Nensalako enviiri nensalako bubi bwe nti nembisala. Nemmala awo nseetinga lutalo lwa kufuluma mu nnyumba. Kati nenfuluma ennyumba saayambala wadde engatto. Egeeti bagisibye. Nawalampa ekikomera ne kinsalaasala kuno emikono nempalampa nentuuma nengoba wabweru. Nenziruka emisinde, poliisi nenkwata. Nenzizaayo ku poliisi eri gye nagendako. Kati ne bakubira boosi wange essimu n'ajja omukyala. Naye omanye amagezi ge nakola. Olwalaba omukyala nti kati abapoliisi bampita jangu. Omanye amagezi ge nakola, nakuba omulanga nakaaba.
nakaaba poliisi omusirikale okunkwatako bwati naye nkaaba nenkuba omulanga gwennyini ogw'amaanyi ne bagamba omukazi kiki ono omuntu obadde mumukola ki ne ngamba poliisi siddayo wa mukyalo oyo antwale ku ofiisi nze siddayo kati olwakuba omulanga ogw'amaanyi kati poliisi nemugamba mutwale ku ofiisi omukyala n'agamba nedda tekisoboka tuddayo waka nengamba sigenda wa mukyalo oyo poliisi munyambe oba sikyo munsibe embeere wano nesiddayo kati omukazi n'agamba mutabanyi we n'addayo ewaka n'aleeta ensawo yange ne bantwala ku ofiisi tebantwala ku ofiisi ne bantwala mu owa boosi ow'omukulu w'ofiisi kati twali tugenda anti nesazeesaze ebiviiri nenzijjako akakofiira nenkakweka sambadde engaato zena nfaanana byange kati olwatuuka owa boosi okuntunulako omanyi omukazi yagaanira mu mmotoka n'asindikayo mutabanyi mutwale nga tutuuse mu maka ga boosi ne tugenda boosi n'abuuza mutabanyi we ono omwana mubadde mumukola ki naye ng'omutwe gufaananika boosi n'agamba kiki nemugamba yansazeesaze ati era na bino ebigundi ku mikono bino geeti byensaze nagamba boosi wange yankubye kati boosi wange n'abagamba mumutwale mu ddwaliro bamukebere anti baali tebantwalanga ku medical ne bantwala awo mu kadwaliro ne bankebera ne bakola ki ne bankyusa ennyumba bwentyo amagezi ge nasala ne bankyusa ennyumba nagenda okutuuka mu maaso ga boosi nga zena nfaanana byange ebiviiri mbisazisaze sambadde engaato zena ndi bwentyo nenga ebyo byonna mbikoze kusobola kweyisaawo okufuluma kiyumba ekyo kubanga omukazi yali angaaniddeko naye bannange efamire enjavu etama si nnungi yakukolamu omalako ddi emyaka 2 ng'oli mu mbeera etyo kale nze amagezi gemuwa akole nga ekisoboka oba si kyo agaane okukola atuule agambe nze saagala wano munzizeeyo ku ofiisi ate nga bamuuzaayo ku ofiisi ebyo mukama we byayogera mbu simanyi biki nja kukyusamu nja kumulabira ye agambe ekintu kimu ofiisi saagala nnyumba eyo munteeka awalala okukola njagala naye ennyumba sijagala agaane okukola atuule bagenda kumuzaayo ku ofiisi ate bw'atuuka ku ofiisi agambe ofiisi saagala nnyumba eyo siddayo mu nnyumba eyo njagala nnyumba ndala bagenda amukyusiza ennyumba naye ennyumba enjavu mbi yakukolamu nze nali ngikozemuko simuwagira wadde n'akamu nabonerera nnyo kale mukulu Kadamba TV byebyo ebyange nebala otuweereza boozi n'ekirala kye nerabidde okugamba okumanya famire enjavu mbi yakukolamu bino bye batugamba ku kampani e Uganda opakingako ebintu byo biki n'ogulako empale zo biki kale nze nali nguze empale zange nga nnyingi ebintu weebityo paadisi nga nguze nga kale neetegekedde olugendo lwange nga najja nabyo mu bbaaga naye nze eriyo abaana b'empuliisa abagamba amala omuwalabu yeenyasa amala omuwalabu tasobola kukwata ku kintu ky'omuddugavu nedda kisinziira abantu w'oba ogenze nze famire eyo yenkugamba gye nalimu enjavu emyezi 6 kati nga wenkugambye nti n'addukira ku poliisi nga sirina kintu kyonna kyenkudde kati olwagamba mutabanyi we ati genda omuleetere ebbaaga ye anti yali n'abaana 9 abawala abaki omanyi nga bagenda okuleeta bbaaga yange nga empale bazibbyemu empya
zaali dazini namba mpale 12 nga bazibyemu obuleega bwange babugyemu waaliwo ne sikaati eno gye naagiramu nga yunifoomu nga ya bbulaaka nga nungi nga etuuka bweti ku magulu ng'erabika bulungi nga nayo bagigyemu kati ngenda okukebera mu bbaaga awo ni baali kunvuga bantwala ow'omukulu w'ofiisi gyempise boosi akulira ofiisi kubanga ofiisi yaali nzigale kati nga bantwala ow'omukulu w'ofiisi boosi nja okukebera mu bbaaga nga temulimu bintu ebyo nga babibyemu kati ntuuka ow'omusajja oyo owa boosi akulira ofiisi mu maka ge neemugamba nti engoye zange muno teziriimu kati ng'agamba mutabani kubanga kikazi kyagaanira mu mmotoka ng'agamba mutabani ono byaligamba biki nga katabanyi ke kagamba engoye endala mpoozi abaana bapanze bubi ne bazirekayo ziri ewaka zisigaddeyo owulira mukulu Kadaama TV omugalabu akubba engoye era bwe ntyo engoye zange ne bazikomyawo ne bazindeetera era nze oyo omukulu w'ofiisi yeeyambisa ofiisi ndala okunkyusa ennyumba kubanga korona yaaliwo ofiisi nzigale kati n'alagira ne banvuga ne bandeeta ku ofiisi ekola ku Basudaani wentyo ne banfunira ennyumba endala wano wendi era paasipooti yange yasigala mu ofiisi eyo ekola eya Sudaani paasipooti eyo n'ebeerawo oba zaali wiiki 3 kati boosi wange ono mukama wange ono kati wendi n'agendayo oba ndowooza baabikola batya awo ne bakwasaganya n'ofiisi yange ey'eno deni ne bamukwasa ebintu byange byonna paasipooti n'ikaama nayo ne bagiggyayo deni n'abireeta wano wendi kale abaana bagamba mbw Omuwarabu yasamwa kisinziira amaka g'oba olimu bano abantu balinga ewaffe e Uganda nga woonaagamba oti amaka ga gundi ago galiwo egati tegaagala kusasula amaka ga gundi ago galimu emijiini maka ga gundi ago ga luminati maka ga gundi ago malungi bayisa bulungi abantu weebito webiri eno naye eriyo abaana bagamba nedda ekyo tekisoboka simanyi biki Abawarabu tebakola kino nze enyumirwa nnyo omwana agamba nti nze wendi waliwo ewati kyekituufu okusinga okuwakanya baali babbye empale zange ne paadi byonna nga babitutte era singa saayogera wano mu maka ga mukulu w'ofiisi wano deni ne babindeetera byo byali nga bisigaddeyo nga babiggyemu kubanga empale zaali mpya sikaati mpya byonna bipya paadisi kale mukulu Kadaama TV omwana oyo akole nga kisoboka afulumemu ekyo ekiyumba kibi ajja afuna obuzibu bwonna essente tebajja musasula bulungi bijja kubeera byakukaalaama biki twajja kukola ate tetwajja kukolerera baavu ffe tuva e Uganda nga tumanyi tuti Saudi bagagga ate otyo mu kifamire ekiriwo ekityo